Njaluma soko mpe ssente naawe atoze mbya Sobe. Owuliriza kye nkugamba. Olina okugira abasajja baabo. Obasangulewo mu bulamu kubanga nze olaba soko mpe ssente tuli kubya ssente ogamba Sobe naawe. Wenzize wano. Abadde munyiivu era n'okutuuka okutuula kwakadde essaawa eno tutudde bulungi naye asuse na kuyomba omuntu nga omuntu gw'anaayomba ne mukakanya. Wuliriza soka owulirize soka abadde munyiivu ng'anyiigidde kati wanyonoona enkyani agenda okuwa omulimu gwe oba olaba nga gwe wavaako obuzibu. Nze saali kasitoma nze natumwa era obaka nembutusa byonna ebyavaayo. Kati olowooza enkyawe bakutuma nnyinza okugulawo gwe. Wano wetuli tuli n'omuwala Shafiga Virgin Gyal era nga ono lunaku luli twabaleetera nga tumuleetedde surprise yali emuweereddwa omukulu okuva e UK. Byonna nga mwabiraba atabiraba genda maaso wansoso okubanga obiraba naye nga nja kujjukiza wano wenyini. Hansford ge manya gange Wonder Boy UG gwe mukutu kwe tuli subscribe nga tulaba omulundi ogusooka ate tusobola okuba nga tutambulira ddala wamu. Luli mu comment zikyalimu kumpi 678 abasinga mugamba ebintu bino byazanyibwa bizanyibwa naye nga njagala okuba nga mbategeeza nti olunaku lwaliro omwana ono yennyini Virgin Gyal yankubidde essimu era nga byonna ensonga yankubizza agenda kuba nga abimbulira era tubannyonnyole nti ekituufu byali bya ddala wabula nga essaawa eno katulabe ki ekimpisiza Virgin Gyal. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi mpozi bwe tuli mpolampola baŋŋamba mu komenti awo simanyi oba babiraba naye nti ebintu bino twazannya bizannye nze naawe nze nali sikumanyi era watuuse okunkubira fositala zitandikirewo omuntu atulaba lwaki wazzeemu n'onkubira essimu era ennamba wagijjeewa anti gwe anzigwa olaba wanyonooneramuko ku kintu kyankati nze gwe aba wanuseo anjo ti kati amanja renti kitegeeza renti wa bbeeyi sizirina then kati gwe ebintu bye bakale byankyankalanyizaamuko ebintu byankatono pulaani zange zaabirinnyamuko kati kati simanyi oba kiki wali obala ki gwe wankubidde nazosede nentyamu nga nkitegedde yegwe nengamba kati ono we twavaho nga tetukanyizza ensonga ki eyampisizza so kati wogamba nti nakuyonooneramu kyekyandeesezza kuyisa endowooza tubikwasaganya kubanga era olwedde gwe abitaataaganya manyi si kirungi yingirira bintu by'abantu naye gwe simanyi gye wava naye sikumanyi kati ayina engeri gye wanyonooneramu awo kati sitegeera bulungi obanze gwolaba wano lanjodya manja siina kyakukola this time simanyi nkitegeera so abatulaba ekituufu njagala tutambule ffenna because abantu abamu mwagamba nti ebintu tebyaliyo naye nga essaawa eno ndowooza okusinziira byonna nga bwe mwabiraba omukulu ye yatutegeeza nti yali aprovidinga buli kimu so omwala essaawa eno balaka tebakyamufiirako ddala nga bwagambye naye bino tubikola okuba nga tetwagala kujja kubyonoona abantu nga essaawa eno nandibadde ngamba tubireke naye nga Virgin Gyal ekituufu kyali ki omuvubuka ono wali omumanyi era nga mweyagala? Naye simumanyi nali mumanyi mu bifaananyi kale yali annyambako era nga womanyi nga yasasula renti temmere kitegeera kale era nga womanyi obulamu obwo obwokweyiya obwaffe bwe tulimu kati ate gwe wabigwamu kyesaamanya oba wali obala ki simanyi temwaddamu kwogera kwagalize bwe mala okgenda era nze naye nja kugamba twakomawo okwogera kubanze omuntu wantuukirira ekintu kye bwe kyaggwa nange nensirika nekimanyi ogera naye just lwakuba oyinza okuba nebulizabulizaako gwe ekituufu soogera naye omwana gwegwa nno nyina ennaku nnyingi kubanga renti amangibwa ekitegeera tolina mulimu gwokola ate zishafiga omanyi ndi wa tiktok si buli naku nti eyingiza ekitegeera kati nze ataakuba hiti nti ngenda yingiza ssente lunaku ezasho kitegeeza ndiwo mukweyiiya naye nyina ttambuliraawo kati ate gwe wajja n'onkwatamu okitegeera so saategeera wali obala ki baakusasula kiki wagwe mwana tomanyi engeri gye ntobamu obudde buno atobeera ddala
okera ku makya okera kukola ki lunaku lugedde nsokera nenkubayo sente zange okitegeera nga omanyi ngamba essaawa eno kwakati ongamba mbu n'ekyokulya kibula embeera mbi nnyo era sina kyenkola kati nze Shafiga nkola ki gwali nsanzeeko ku mulimu omanyi gwali olabye ku posita yange erimu omulimu nze essaawa eno yagala nkuyambe ntya already gwe wannyonoona ate kati onyamba oti era olina solution ennyamba kubanga gwe wannyonoonera kati ze wampise nga mmanyi ompise kati bino bye wampitidde gwe mwana gwe simanyi oba kiki gwe wannyonoonera okitegeera omuntu wakugamba nti genda onnyambeko ku kino n'otukayo nekitatambula bulungi temali kitatambula bulungi gwe wennyini wali olina okungamba kasitoma wo olina omubbirako so that ekintu kyo kitambule bulungi naye kati wannyonoona enkyani agenda okuwa omulimu gwe oba olaba nga gwe wavaako obuzibu nze saali kasitoma nze natumwa era obaka nembutusa byonna ebyavaayo kati olowooza enkyalo bakutuma nnyinza okugulawo gwe nti kati gwe wali nkitegedde ati badde ogambe kasitoma nga sibitegedde kati gwe nkitegedde naye nze mbadde ndowooza bw'aba nga tuddanga mukwogera naye tumukubireko bw'aba akkiriza tuza tutambulire awo bw'aba agaanye ekyo naye sikisobola kubaako na control okimanyi abantu abasinga baali mu kibyalayizinga naye wasobola okubanga nawe kenyini waliko obuzibu nga tosose kubunteekako nze sirina buzibu bwe naliko gwe wansanga wange nakusangawo naye saakuyita gwe wammalako emirembe kwegamba kale amanya gonna ge wateeba omusajja n'otuka okuba nga tomumanyi alese gwe badde ogamba kati tolaba nti kati nkugamba just weeks singa wali olina omulimu ogutambula okitegeera ngera oyagala gutambule kasitoma toyinza muguza leero omugaati n'omugamba musiru gwe genda okitegeera olina mumukwata bulungi nongana nenkyokolaki okomawo wali olina okujja nongamba Virgin Gyal tulina kino na kino naye kola bwoti ne bwoti nze nali nkulaba bulabi kuki ku ssimu yange era wandinsanze nosooka ongamba ono yegundi negundi era gamba ono kati kankubulire kino n'abatulaba abamu tebakitegeera bwemala okutuma jjukira nze bino si byenkola simanyi oba wafuna obudde nonkeberako bino si byenkola wabula oli wantumanga ki nga fulo waffe banga faani waffe banga abafuse era abamukwano gaffe kozi buli ali ku Wonderboy subscriber n'abalala abatulaba essaawa eno bonna abafuse mikwano gyaffe nantuma nagamba kola bwe bati newe bati mbali nagendera ku bibi kati gwe nzijja gwe nenkusinkana ate singa kugendera ku bibyo okitegeera kati kitegeeza bw'ogamba bwotyo oba weegasse ne bali abatakimanya nti kubanga ne bwe twali tujjira n'osika ssente ate oba wali ozindetedde wali oyagala ozizeeyo wasika ssente ne bagamba twali mu lukwe kyokka sikumanyi era olayika wali olimu kubanga bw'ongamba ojja nti wazze wange okitegeera soka olindeko abantu baavumaawo munakuwa ssente mbu twali mu lukwe naye nga nali sikumanyi wali tomanyi naye wali olina okunzibirako nonga mu Virgin Gyal tukole weetuti okitegeera simanyi nakumanyi kati nze nkuyamba eki kati ssaawa eno kuba ate singa bino wabingambidde naku ssimu osanga nandizinda nesuji ne kati nebuuza kati kyogamba lwaki gwe tewasooka kunkubira ssimu wandigambye Virgin Gyal kamukubira essimu ogambe kino ati surprise gwe tolowooza ng'omuntu nogamba gundi ono kamala mumugamba kino gwe tolowooza nti gwogenda okikola akosebwa oba takosebwa lwaki tosooka kirowooza okusinga ogenda ng'ogwa bugwi okitegeera kati ebyo nze ndaba nga bya kisiru kale mwana kale nakola nsobi nene nnyo kati sente lwaki wazitwala olwedi zaali zange nkyalina oli yanne nnyo okuwaayo sente ze zaali zange kituufu naye walema okukola kyebakola kyewalina okukola sente olwedi zaali zange nali nina amateeka agampagiro zitwala nga 10 kubanga wali oziresinga zange oba kuwanga ekirabo nti kyagundi bagamba hanzi kino ekirabo kikyo okitegeera tokitwalira Shafiga
kubanga kiba kikyo kyafiga singa wankubidde essimu ze notandeeta mu bino kuba kati naye kati ze ndabawe bati Sobe katumukubire simayo bazino essaawa ewaabwe ziri mmeka mukubire kwaye kizikyendaba okujjawo nga gwogamba bira naye byoganda mukubire kuba yange tagikwata gwe waleete kale simanyi na kyakugamba mwana gwe kale kamukubire naye toneekwasizaako ddala ne kati abasajja boyina bonna abangi bewateeba nga tuvudde mu byokusaaga owawulira bameka teyeebase kati omukubire tulabe mukisangutte Sobe kyekiriwo oli mukola kakati mbadde nsabayo just eddakiika ntini zituyagala kumpa ku ssente sha sooka olindeko nombera mu kunoonya ssente omuntu ali e Birmingham n'osaba ali e Kampala ssente olimba naawe eyuke naye waliyo ssente gwe wandibadde ampa ku pawundi saawa anize ebyantuukako naye walirawa kati ndi mukuzaawo kati okuvako olwo tetuddanga mukwogera naye nesimu ndwawo n'okukubirawo nabe waffe nti obbakubira kati nabaye kikunkubiza nabadde ndi awo Shafiga nga nkubira Virgin Gyal saadegedde yadde nangamba nti sooka ojjeko wano tulabe kadi nzinga simanyi kadi ntuuse wano angamba temukyayogerezeganya temukyasimala biki nangamba mbuze nabyonoona musunguwavu nnyo nakamulaba ddakiika ntini musunguwavu nnyo naye simanyi kati kyembadde ŋŋamba simanyi oba wandyogeddeko naye kwangambe tukyakwata ssimu ze okuva ebyo byonna ebyabaawo ndi naye onkoze bubi nnyo okunkubira ng'oli naye oyo omwana namwe simanyi nakumanya newolaba ebugambye byagala kumpa ku ssente nagwa mu nsobi nateekamu ssente nnyingi nnyo abantu abalala nkuba ku nnamba yo wano tekola ki teyitamu wamaze no waddayo kuba kati wano ngenza olaba ndowooza naye nkakasa nti lakawazeeyo kubanga ya WhatsApp yebadde eyitamu wano kola WhatsApp nali sikyasobola kubeera Uganda nali sikyasobola kubeera Uganda kukye nali ntuuseko kuba nali nemazeemu nze n'okujja nali nze nga ngenda kusula awo nali naawe nga sina kiddako nampeddeyo kati anizayagala nkole nte nange sina kyakukola ndina mu kunoonya bunoonya ssente kuzzaawo bulamu ndi mu kunoonya bunoonya ssente kuzzaawo omuntu ali weno watuukire okugamba yagala kumpa ku ssente kitegeeza aba yakola ki aba ali bubi kati anizigwagala nze nkole ki mwagala ensi ensalira omusango nga naye nga omuwala namuwa supply naye nagamba nti nayagala nze era talinayo muntu mulala nze erinnya yamanyi limu lyange lya Sobe etuka nayogera amannya amalala sente nga bonna mbwemazeko manyi bwenzija nenewo okubeera nasangisa ekikomera kyange buli kimu ntuuka obulamu mu butandika butandisi nesente nali nsigazaamu nazitwala anizi nga siwabeera ekyo oli musajja munange nkubuulira amaki era bino mbigamba nga gyenjogera mbigamba ggwe naye oyo muleke kati ntuuse wano ssaawa 10 naye angambye tannabakkomba ku kintu kuva ku makya ekitegeeza byali bya ddala omuwala gwe wali omuteeramu ddala ssente byali nkugaya wentuukira okuba nga sikyasobola kubeera Uganda byali bya ddala nali obusobozi bwange bonna nali mbukola nga nerekereza buli kimu ne bamama bange nga sibawa nga mpooyo ne bamama nga twange nankola ekyo anizi nemba nga sikyalina kiddako nange kati ffenna tuli awo bwe tutyo kati gwe oli musajja munange ngubuulira amaki kubuulira amazima naye
tunabanga tetuli kuba kimanyi tosobola kundikodinga tunyumya mbiki tunyumyamu ng'abasajja emboozi yakuseera meka naye ye mutaddeko awulirye naye kubanga olaba ekiraba Sobe lisokolindeko ogambye omukola ki kati olaba abantu luli bwe tumala okubanga obubaka twabutuusa abantu bagamba twazannya ebintu bikikalize mbadde njagala mbiteekeko naye kennyini kubanga essaawa eno we musangidde ekituufu wali walaka luli wamusanga alabikako ekituufu embeera erabika yamukuttemukko twazannya ki sintegera abantu bagamba twazannya ki twazannya nti n'omukyala aganye okuyogera erinnya lyange amaye abantu baffe abamu babeera n'ezendooza kati era kyobulaba mbadde njagala mbadde nsaba bwenti kubanga ekyanzizaayo kunoonya akasente nga sikyalinawo bulamu bulungi nga nange kenyini sikyalina kiddako omukyalo oyo Virgin Gyal ankubira essimu nali mwagala yanyiza era nze bwe mmala otereza obulamu bwange nsanga katonda wanaaba atuzzemu nampa naye kati sirina busobozi sirina yadde busobozi bwe simusobola mwagala naye sirina busobozi essaawa eno nimalamu nenzigwayo naye kati sirina busobozi simumukwate mugambe ki ate nzire mulamu kuyomba ate nga siri eyo kakati kyembadde nsaba abantu bannayuganda bwe tunaba tuzze nga tebiri ku recording kati nkubuulira bagamba ntino twazannya byali byakuzannya obulamu bwange ng'olanyiza ebintu omwana byantusako bingi nnyo lawa bituuse newe mukundowoleza okuzanya ekirungi ekiriwo kibira tunyumyamu ngaffe abasajja buulira ebintu ng'abasajja omusajja muno amaanyi gamuggwa ebyaddala kakati mbadde nsaba nja kujja bannayuganda amakakasi nti tosobola kuzajja bw'oba gwe osobola okuzannya nti omukazi akukyayi negwe nze nsemanya nti omukazi akyayi wabula nange nasanyuka nga manyi ngenda kweraga eri bazadde bange era simayo bamama wange ayika mama wange kirungi kaalina kasimu katonotono ayinza oba teyandaba wanakiswadde nnyo namugamba dde omukyala nyina Virgin Gyal ndeeta tugenda kukola mbaga tugenda kwetegeka buli kimu era naye Sobe abantu bansondereko Sobe ekituufu Virgin Gyal yo ku ssimu kwali wano era byonna ebigambo ojja kusonyi mbadde njagala uliriza soka ulirize Sobe soka olindeko anti uliriza soka ulirize ensonga emunteekesezzaako nti wenzize wano abadde munyiivu era n'okutuuka okutuula kwakadde essaawa eno tutudde bulungi naye asusena kuyomba omuntu nga omuntu gw'anaayomba ne mukakkanya uliriza soka ulirize abadde munyiivu ng'anyiigidde nze nga yeenyiigidde asobola okunyinga okusinga nze oyo nange nyiige nzije nange nzije nga nnyiiza ebyaddala jangu oyo muntu oyo yeayoge tomutusala nakuwulya gwe ku ddoboozi lyagamba kyoyo Virgin Gyal leka Sobe soka olindeko ensonga omusajja muno watugira okugamba nti musajja munnange amagulu gange oyo nkitegeeza mbampanise kati mbwanyiizanyiize anti ze ekimuteekeseza ku ssimu ye kennyini kulya kubanga ye naadda neesibako ng'agamba biki ze namugira biki kannagamba musimanyi abadde yafumbye isimayo amazzi ng'ayagala ganjira muze namwonoonera obulamu kati ze ne ŋŋamba wuliriza koze kankukubire gobyeyogerere ebyo nze kati nze ensonga gye nyiza okwogera kuba kati Virgin Gyal ekituufu Sobe obadde omukubira naye obadde omugamba kiwa kati buno kwali ku ssimu mbadde nsaba Sobe kyogamba nawe twali twogerera ku yahanizi nze nakugamba no yali ali mbibye gwe ebintu bye byakwefumba bwefumbi naye Virgin Gyal kusaba essimu yange sooka ogyesonyiwemu nkwagala nnyo naye kusaba essimu yange sooka ogyesonyiwemu nange eddagwamu ndi mu kunoonya Sobe kati nkoze ntya kubanga bamumanja n'enjala ennuma nga najja n'ogana n'onzigalira nayo mba ate wali wajja muveewo bagazimu nga temuswaba kati sooka ompeereza emmere kubanga n'enjala ennuma nze kuwa sente z'emmere nenjala ennuma oba mpayo omutwalo nze okuwa sente z'emmere ngaani nga maamawo ngaani kale mbulira ngaani
Sobe gwe yali anjagala. Kenge yali mbwenzi yali tebadde gwe mwana gwe weekaza gwe bannaye simanyi kumanya singa mbaddeawo weekaza toswala na kuswala bannaye toswala tomanyi na kiki endiko obudde buneeno nze gwolaba nafuuka mukozi luli nali ntandise okubeera boosi kati naddamu kufuuka mukozi. Kati nasooka ompeeyo omutwalo onfune ekyokulya. Anzi. Nze mbawulira naye bannaye nange binsuseeko Sobe. Anzi. Omukazi ngoyo mugambe ki? Simanyi nakumanya. Ne babosi kanzije ndimukwogerako ne maama wange bambi abadde ambikira muganda wange bosi bali mu kumpita ku mulimu nze omuntu eyatandise okufuuka bosi. Yatandise okufuuka bosi. Sobe ekituufu kati mugambe ebisembayo kwakati ze mbadde njagala ensi emanye nti ebintu byali bya ddala ate n'ekirala Sobe omuwala ono naye amazima naye agewulirireko nti ekituufu nze saaliwo kumenya ki. Kati olaba oti Yesebo obudde tuli mu kunyumyamu ng'abasajja kati ndikodinga kubanga ensiriiwo nnyinza okutwalamu ebbanga okudda. Bannayuganda mbagamba amazima nti ebintu byali byakiri. Wali olina omukwano gwo nadooba dda ndyeno nzija mukama wange nzija kukola just mbadde njogera kuba ne maama wange abadde alina byaŋŋamba mu kyalo wano eno muganda wange mulwadde naye nga ngenda kukola alizimunaye ndina ku bulimu bajala kungoba. Tumalirize Sobe tumalirize mu bwangu bajja kungoba obadde okyagamba nze badde oyagala njogere kyanizi simanyi badde oyagala njogere kyanizi kanzije mukama wange kanzije Virgin Gyal Sobe ondoza omulidde kati kitegeeza nze olina okunzijjako amaaso ensobi nawe tandika okwesalira omusango era nsigala ngusalira gwe kubanga gwe baatuma kituufu bantuma naye naye wamulaba twali naye okitegeera kati ze oba tonansalira musango kati owulira obulumi bwalimu nze mbadde manya akyalina wano kati nzisooka ompeeyo omutwalo mala ofuna ekyokulya kubanga n'enjala ennuma. Ekituufu Virgin Gyal simanyi kyakukola naye ndowooza nze nkugambye enjala ennuma era sooka ompeeyo omutwalo. Kati omusajja ogenda kumugamba ki kuba kati abeera nasooka tubise ebbali kubanga nze naatera okufa gwolaba enjala ennuma oyinza obbyango ebyokusaala sooka olemu ebyo ompeeyo omutwalo kubanga yo enjala ennuma sigadde tujja bbiranga amaze okulya. baako kyomugamba omusajja kati ze tumalirize kuba kati nange ebyokujja tujja kwogera ku ssimu anaateredde naye kati osooka ogumpa oba ogumpola kubanga yenjala ennuma saagala nkulimbe. ndowooza abatulaba katusooke tukome wano male okukanya ne Virgin Gyal naye nga byonna nga bwe byali gumpeeredde wano kuba kyemmanyi oyinza olwano mukakamera gwe notampa nogenda bugenzi gumpe wange enjala ennuma nno kyafuga sisawa sooka ompeeyo omutwalo anisi ebyaddala nsonda ndi mu kusiba naye siri kusiba ntino nsiba byaddala kubanga siina mmere ati nsiba biki era nninga asiiba siibira ddala kubanga siina mmere. olinga asiiba olwokuba tolya aye eddiini y'obusiraamu tosiiba lwakuba tolina mmere naye kati nze nsiiba lwakuba siina mmere naye nga nze kyebadde njagala Shafiga kati sooka ompeeyo ez'okulya kubanga olaba enjala y'ennuma naye kati bwompayo omutwalo nyinza okulyako ekikomando kya 10 oba noza ne ku ddaaku kati awo nensiibawo nenjala gukola gusobola okunkolera ennaku nga 2 katubiraye nga tumaze naye nga sooka gumpe kati kubanga yenjala ennuma era byonna ojja byogera naye nga nze simanyi nawansi ga 10 gawoma sooka ompe sente kubanga enjala ennuma nze nkubuulira. Bannaye Shafiga yatabuse ayagala kasente naye ekituufu kati ngenda kukuyamba bwenti saagala kukuyamba mutwalo omukini Shafiga kuyinza obutakolera bbanga ngenda kuwoyawooya Sobe kuba kumuzza nti ompeeza akati atonamuwoyawoya ndimufu ati jala tukole ekintu ekigenda okuddawo ebyo byonna tugenda bikola
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Kunnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika ku papula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 075288715. Soko mpe ssente naawe atoze mbya Sobe. Oliriza kyenkugamba. Olina okugira abasajja baabo. Obasangulewo mu bulamu. Kubanga nze olaba ssente tuli kubya ssente ogamba Sobe naawe. Oliriza. Omanyi lwakyakiriza okwogera naawe. Olina okunebaza because abadde takyayogera naawe. Kale weebale kati soko mpe ku ssente kubanga enjala ennuma haani zigo waleeta ebizibu bino. Kituufu naye nze njagala tukole ekintu kigenda kusigala nga kikuyamba. Nze nziremu njogere naye. Yes, kigenda kunyamba ogenda kwogera naye nyamba at this time. Tatunuulira kyanje kubanga nkyamusobola okukyanga afudde soko mpe ssente. Tajja kufa. Soko mpe ssente. Kale olaba ekintu kye wakola. Anzi waze kunyamba waze kubira Sobe. Naze simanyi kyegenda kukola. Kati soko mpe ssente kubanga wampise nga tongambe nakya. Soko mpe ssente. Genda kuwa ssente. Ompa ttaano oba soko owulirize. Soko mpe ssente. Wamala ofuna ekyokulya wepa. Buli kimu kijja tambula, buli kimu jja kiwulira ky'oŋŋamba. Nga weesibye ku njala wasembye ddi okulya? Nze kyaleka naakamala ennaku 3 nga sirya. Kati obeerawo oti? Ajo neiba yampadde ku mmere. Ate nno nagibbye nawo bikkaana. Kasoko mpe ku ssente kubanga enjala ennuma. Nagikabyeko nikaka maama naye nga njiridde. Andi ssente tezigenda kumala byonna. Nze njagala kukolera ekintu ekyo. Kola woti ate onaakola byanca nga nnafudde. Ekintu kye njagala okukola kigenda okutereereza. Soko mpe ssente kati wamala ozimpa. Ojja kubira Sobe omutereeze nga mmaze okulya. Naye ndowooza abatulaba ndowooza kino ekintu mukyalowooza buli eyali aŋŋamba nti Virgin Gyal namutwali mu luko okumuwa ssente. Ndowooza mulaba obusungu bwasabisa ssente. Virgin Gyal kati kkiriza tusooke tuggyako eno kamera bisigadde ate onaava mu kamera onampa ssente gw'ondaba nga ffala. Nze nogenda kukuyamba nazze wano okuyamba. Anti mpa ssente onnyambire ddala bulungi nga mmaze okulya ate onanyamba enjala ennuma. Olina okunneesiga. Soko mpe ssente gwe vaamu ebyo. Olina okunneesiga. Wange enjala ennuma. Mpoziko oyagala enkyokumiro nga nafudde bagamba omwana oli gwakwata n'omunaye yafudde. Ate onookwata ani nga buli omu afa. N'okwata mirambo. Tujja kufa. Wabula aba batulaba katukome wano Virgin Gyal ngenda kudiringa naye. Soko mpe ssente. Njja kukola ekisoboka soko mpe ssente. Ngenda kuwa ssente tofaana. Soko zimpere wano. Zimpere wano. Baako kyogamba Sobe tubaliriza. Zimpa ssente Sobe.